Ennaku 3 eziyise mabega ku YouTube channel ne yagaliwo twavaawo ne tukuleetera eggulire eryali litegeeza nti banka enkulu eya Uganda nkiddamu banka enkulu eya Uganda bwe yali erumbiddwa ababbi abaali tebamanyiddwako wa gye baali bafubutuse ne bagyesogga ne bagenda maaso n'okuba nga bakola obubbi obw'enjawulo. Obubbi obwakolebwa ku bank ya Uganda kigambibwa nti ababbi baatwala laptops 7 bweddu era nga munda baamalamu essaawa eziwerera ddala 3 mu banka enkulu ey'eggwanga Uganda. Katubadde wano olunaku olwaleero omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ate n'okutwaliza wamu Uganda omukulu wa Afande Kituuma Rusoke n'avaayo n'atutegeeza nti poliisi ya Uganda ekoze bukubirire okulaba nti ebadde effeffetta ababbi abayingira banka y'eggwanga ne basobola okuba nga bavaayo n'ebyo bye baakuuliita nabyo. Bagambye nti ababbi 2 wetwogerera bali mu mikono gya poliisi era batandise dde okubabuuza kajjogijogi w'ebibuuzo na butya bwe baaluka olukwe okubeera nga bayingira banka y'eggwanga n'abasirikale abakuumi abangi abajjudde wali okubeera nga tebaabakwatako yadde okubeera nti babalaba. Press statement. On 7th May 2026, our intelligence teams successfully apprehended 2 suspects involved in the Bank of Uganda break-in on 4th May 2026. The suspects are Kule Boaz Michael, a 19-year-old resident of Wabigalu, and Kabuye Ramadan, also known as Rama, a resident of Msambia Zone C, both from Kampala City. They are currently in police custody and 2 stolen laptops have been recovered. We shall arraign them before court in due course. Police egamba nti ekutte mwana mulenzi amanyiddwa nga Kule Boaz Michael ono alina emyaka 19 gyokka. Wulira omubbi eyayingira banka y'eggwanga alina emyaka 19 gyokka ono nga mutuuze we Wabigalo. Kati si ye yekka gwe bakutte ne Kabuye Ramadan, abamu bamuyita Rama nga mutuuze w'Ensambya, bonna nga mu Kampala City mwe babeera. Omuvubuka omu alina emyaka 19. Kabuye Ramadan gwe batatubuulidde emyaka gy'alina oba akyagikwese nga akyagigaanidde. Nze naawe ojja kujjukira nti poliisi weekwatidde bano nga ku lunaku olwo lwennyini emisana poliisi yagenda maaso n'okuba ng'efaakuuza ebizimbe nga Mutaasa Kafeero era yagenda maaso n'okuba nga ekuuliita ne laptops ez'enjawulo n'ebirala bingi n'okuba ng'erina abangi be yakwata awo. Wabula oluvannyuma lwa byonna kigambibwa nti poliisi mu kikwekweto kye yakoze okukwata ababbi 2 abayingira mu Bank of Uganda egamba nti yabakutte ne laptops 2 ku zimu ku laptops ezabbibwa mu banka y'eggwanga. Nkugambye ezabbibwa laptops zaali 7. Kati we yakutte abavubuka bano 2 Kule Boaz Michael wamu ne Kabuye Ramadan, laptops 2 yasobodde okuba nga ezifuna. Yekambuuze kati banka y'eggwanga bwebeera ne laptop nga laptop ezo za maanyi nnyo era zikuuma ebyama teziteekamu buuma bu tracking device nti ababbi bwe baba bazibbye esobola okubeera ng'egenda erondoola nemanye watuufu laptop weeri. Owayosanga ke kandibanga ke kakodyo poliisi ke naye ng'ababbi bali mu custody ya poliisi 2. Naye kati omuvubuka w'emyaka 19 ono bw'abanga yeenyigira mu bubbi bwa banka y'eggwanga ng'ali ku myaka 19 gyokka, wanaaweereza 3 anaaba atukoze atya? Eyo tuveeyo.
ako kogenda maaso n'okubanga olaba ku screen ne bwentandise nako mukwano gwange ebyo bye bimu ku bibadde olunaku olwaleero wali ku kisaawe ekkololo. Ennaku z'omwezi olwaleero ziri 8 May omwaka 2026. Kitegeeza nti wenkoledde emboozi eno akawungeezi k'olunaku olwaleero wabulayo ennaku kati 9-10-11 ebula ennaku 3 zokka pulezidenti w'eggwanga agende maaso n'okuba nti addamu okulayira era okutwala obwa pulezidenti w'eggwanga. Olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba nga bw'osobola okuba ng'omulengera mu bifaananyi eby'enjawulo abukeereza nkokola okubeera ng'atuuka ku kisaawe ekkololo. General Muhoozi Kainerugaba ekibadde kimuleese ekikulu olunaku olwaleero kwe kubeerawo nga ebitongole bya security eby'enjawulo bikola rihaaso zaabyo ezisembayo oba okweteekateeka olw'ensonga zirina okukola ebikujjuko eby'enjawulo ng'ennaku z'omwezi 12 Maayi Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wajja okubanga alayizibwanga pulezidenti owa Uganda ajjudde. So General Muhoozi Kainerugaba abadde olunaku olwaleero azze kubanga alaba ku rehearsals ez'olunaku olusembayo n'okulaba butya in fact abakulu abo bosobola okubanga olengera ku screen kuliko komanda w'amagye ow'okuttaka Lieutenant General Kayanja Muhanga naye abaddewo buterevu nnyo olunaku olwaleero. So mbadde gamba nti General Muhoozi Kainerugaba wamu n'abakulu ab'enjawulo mu magye babaddewo okubeera nga beetegereza rehearsals ezisemberayo ddala. In fact ndabyeko Minister Balamu nga yeebaza General Muhoozi Kainerugaba n'obubaka obubadde busuuta ennyo nnyini ddala. Agambye nti this is the UPDF under the leadership of General Muhoozi Kainerugaba, not the British Army Parade or the Russian Victory Parade. We are an emerging force and the world will soon celebrate our strength, discipline and professionalism. Miss Tuesday's President Kaguta swearing in ceremony parade at your own cost. Preparations in high gear and our team, men and women, are ready to deliver a historic display. So, bara magamembu ekyo kyolaba oba ekibadde olunaku olwaleero lyejje liri ery'amaanyi ennyo nnyini ddala erikulirwa General Muhoozi Kainerugaba. N'agamba temulowooza nti jje ly'Abangereza, temulowooza nti jje ly'Abarasha. Agamba nti lino ejje muganda wange kambwe nnyo era mu bbanga eritali lyawala ensi yonna ejja kuba erikaaba ejje lya kuno erya UPDF. So olunaku olwaleero babadde bali mu nteekateeka ezisemberayo ddala. In fact nga okyali ku nteekateeka bano ze babaddemu olunaku olwaleero gye buyise mubadde mulabanga ennyonyi eziyita mu bbanga ez'okumukumu nga n'ebika ebimu mwandibanga mubadde temubitegeera obanga temubirabangako. In fact olunaku olwaleero n'abapalakyuti babaddewo nga beeyisa bweyiso balengeraawo. Abavubuka abatendekebwa mu magye babaddewo nga babonga zipalakyuti ez'enjawulo. Konna kwongera kulaga bukodyo ejje lya Uganda we lituuse n'ebitongole ebikumadembe by'enjawulo. Badagamba nti gye buvuddeko tubadde tulabanga nnyo amagye nga gayita waggulu wano na wali. Era juzi waliwo abantu abadde bagamba nti gayasizza n'endabirwamu zaabwe bwe gabadde gayitira ddala wansi ekisuse. Wabula poliisi olunaku olwaleero evuddeyo n'ebyegaana ebyo negamba nti kale ennyonyi zaffe zinnamunkanga ez'okulwanyisa n'ezigwa mu kkowe eryo zibadde zikkiranga ddala paka wansi ne mutusibako matugambuzi kutuliisango tetuyina bizimbe by'abantu bye tuyiseeko endabirwamu zaabwe ne zaatika. Ezo ennyonyi bannakampala n'ab'emirirwano ze mubadde mulaba. My colleague was raising concerns that people were scared. They should not get scared. They should get acclimatized to them. You must have been seeing some air show by our jets. Those jets are from UPDF's Air Force, UPDAF, but that is
those were rehearsals, and on the D-Day, you expect some meticulous show by our mighty UPDF. The people who were engaged in those rehearsal shows are experts. As to whether there are any windows which broke, we have not come across any of those reports. But most importantly, let's wait on the D-Day and we see what comes out. I don't want to let the cat out of the bag. Mkulu afande Chituma Rusoke ngagamba nti ennyonyi muli bakwongera okubanga muziraba era temulowooza mbuzirekeddaawo era zakwongera okubanga zeebonga mu bbanga paka wali okulayira we kunaatuukira nenga kuwedde awo mpola mpola. So General Muhoozi Rugaba yebadde ensonga enkulu lwaki abadde azze olunaku olwaleero era amaliriza nga asiimye nnyo ebitongole ebikuumaddembe ebyenjawulo security forces wano olw'omutindo gwe boolesezza n'okubeera nti beeteeseteese okulaba nga babeerawo butereevu wali ku lunaku nga President Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso n'okuba nga alayizibwa ekisanja kye ekirala nga president w'eggwanga. Ndabyeko ku bakulu abalala Commissioner General of Prisons omukulu Johnson Byabashayija Dr. yoyo gosobola okuba nga olengerako ko awo. Ndabyeko abadde awo atudde ne IGP Ababbye Byakagaba still olunaku olwaleero. So mbadde gamba nti bano bonna beeteekerateekera kulayira kwa mwami Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa wajja okuba nga afuuka president wa Uganda omupya. Omanye ennaku zino bakozesa statement egamba nti gavumenti empya era bagamba nti gyegenda okuba nga ereetebwa. Kati nno nga tukyali ku ebyo, Nameere omukyalo oyo omulonde owe Masaka oba Jojuze yalangirirwa nti akalulu ye yakawuuta obuva, yavuddeyo n'agamba nti obukadde 10 mwe mwawulira President Museveni ayogerako mu lusirika lw'ababaka ba NRM. Obukadde 10 mwe mwawulira ayogerako n'agamba nti awadde mu buli mubaka, era abasinga we mwakuba ebibalo mwalowooza nti ssente ezo baziwadde ba NRM. Era buli abaali babalamu abala nti bayinza oziwa ababaka nga 3 ne tumalira mu buwumbi nga buubwo. Mukwano gwange Nameere yavuddeyo n'ayasa ekyama n'agamba nti ssente ezo n'aba opposition bonna kasita kiba nti oli mu parliament nti bonna baweebwa ssente, era alumiriza ddala ne sekulumiriza yenna. N'agamba nti waba ayagala ovaayo ng'awakana kale aveeyo ajja kumulagirako bwereere. Million 10 President Museveni ze yayogerako ekyankwanzi buli MP ng'oggyeko omugenzi Nakimuli Mukama amuwummuze mirembe ye yayita Najjayo Zize ate n'omugenzi Nakimuli era President yaweereza amabugo ga miliyoni ameka 2 kakatuuza kuga nti ate waliwo ataafuna. Buli MP yagenze si kutuma yagenze n'asayininga emiliyoni wazindaba era abanja ekinaana kye era we kinajjira nga nakyagenda akikola ki akisayininga nga batugamba mma abaali amuka. Ati President Museveni taterebuka oli komando gwobeerawo ne weekyankula naye ng'akimanyi waliddi ye n'akusiriikirira gwali olabyeyo ng'avaaya nnyonyi bagamba abaagenda ekyankwazi bokka be baalya. Buli MP yafunye. Ate tutandike kujjayo lisiti za mukama waffe ewa komputuloola twabito si byakwabya bantu muzeeyi yayambako bya bulungi. Buli MP wa NUP, buli MP wa FDC, buli MP wa PPU PPani bana abasimu, buli MP w'ekyo ekibiina, buli PA something, buli MP wa ni, buli MP wa kibiina n'atalina kibiina bonna bafunye 2. Kabe minisita kabe MP bu MP kabe ki babanja ekinaana bafuna 2 ekinana kye babanja naye bakisuulira mmwe baba bagenda ekyankwanzi. Ate wali buzibu kasita nkubuulidde nti nze ndi namwatulira wammwe mwafuna nze mwamala mwafuna nze teri kye mubanja tokuma fitina ate ntya
nga bwe nagikumadde n'okiriisa ba MP anze byange byamusana nga bw'olaba gwaka ate bagamu abaalya ati nkubuulire ne bannaye ate tusule ku ekyo wuliriza bulungi MP wo takulimbalimba bonna baafuna 10 paka Yesu bw'alidda ndowooza otegedde bulungi kati bwe tuba ewanameere Uganda omukulu gw'olaba awo ku screen kale munnayuganda wenyweze kuba bino byengenda okugamba byandikutyemula omutima bw'obanga vidiyo badde ogiraba oyimiridde nkusaba sooka otuuleko wansi olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 May omwaka 2026 ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga za pulezidenti yavuddeyo n'ategeeza nti gavumenti eyagala kwongeza musaala gw'aba RDC okuva ku bukadde 2,29,132 ze babadde bafuna bazizze ku bukadde 9. RDC abadde asasula obukadde 2,29,132 kati baagala ssente zino zisitulwe ziddizibwe ku bukadde 9 ate abamyuka bwabwe omusaala guve ku kakadde kamu 28,1,269 zidde ku bukadde 5 bweddu ate olwo ogw'aba assistant RDC omusolo like omusaala guve ku 87,216 zidde ku bukadde 2,69,115 kati munnayuganda atakimanyi uliriza kino Uganda erina ba RDCs 146 abamyuka baabwe bali 17 ne ba assistant RDC bali 432 kati kitegeeza nti omusaala gwabwe bwe gubadde tegunnayongezebwa oba omusaala gwabwe gubadde tegwongezebwanga okumala ebbanga kati lya myaka 2 kati ekiteeso kino singa kiyitamu bano bagenda kuba basasulwa ensimbi y'omusolo nga zibaweebwanga omusaala obuwumbi 29 bwe bugenda okuba nga busaasaanyizibwa ku bano buli mwaka nga ze zibaweebwa nga omusaala. Munnayuganda awo wetugambira nti moto yaffe o Uganda eyo ye moto yaffe. For God and my country is the motto, but the national anthem siye igamba nti o Uganda, may God uphold thee. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu
paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.